Mozey Radio omusajja munyenyi mu kisaawe ky'okuyimba wano mu Uganda wadde nga kati yakkirira dde ewa Ssenkaaba nzize kuwa ku byafaayo bye kati kalira tutinetine ffenna mu ngeri ya kalannamu ettooke ekkulu n'omumizi. Moses Nakintijje Ssekibogo ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 January wa 1985 wadde nga kati mugenzi naye zino olwagobye tekyalobedde bawagizi b'okwetoola ensi yonna okumujagulizaako amazaalibwa ge nga nange kamwa koogera nesitukidde n'entuukako gye yagalamizibwa okuva mu byazirinda bw'obwanga atawamusiba emmere. Ekifo kino kyanneewuunyisizza kubanga kyawundibwa ebitagambika saako n'okukuumibwa obutiribiri ng'omaze okukikubako ebirozo byonna ebiriwo byoleka bulungi ani eyeebaseewo anti oluggi lwennyini oluyingira luliko ebigambo saako n'ebifaananyi nga byonna byoleka bulungi nnyo obuzira bw'omukulu nga nkyatunulatunula ate amaaso nga kuba ku mmotoka kwe kubuuza eyabadde anninaanye era nga y'omu ku bavunaanyizibwa ku kifo kino nantegeeza nti emmotoka eyo ya byafaayo ebitagambika kubanga y'emu ku ezo omukulu gye yali yettanira. Si kyokka kubanga ne mu vidiyo nnyingi ez'ennyimba ze emmotoka eno yalabwangako mu kwongera okugituukirira era okugyekenneenya. Munda mu yo nalabyemu ekifaananyi nga nakyo kyawundibwa nga kifaananira ddala omukulu. Moses Radio gwe neeteteggulako ono Kabira ye yali musajja musoga anti yazaalibwa mu disitulikiti ey'Ejjinja. Okusoma kwe yasomerako ku Kibuye Primary School ku mutendera ogwa primary ng'atuuse ku mutendera ogwa secondary obwanga yabwolekeza ku Holy Cross vy'Ejjinja. Eddaala lya A-level yalisomera ku Kiira College Butiki ogwa secondary ng'agukubye oluku mu mutwe oluvannyuma yeesogga eddaala erya University eyolekera ku ssettendekero wa Makerere mu mwaka 2005 yakungulayo bachelor's degree mu community sociology. Wabula emmandwa y'okuyimba yali yamutembadde ejjoba mu kiseera ng'akyakakkalabya emisomo. Olugendo lw'okuyimba lutandika atya? Kalira tuseeyeeye ffenna omwaka 2004 yafulumya akayimba kaakasooka akamanyiddwa nga tujja kuba wamu. Ako nno kaaleka bangi nga bamunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Mozey Radio mu mwaka gwa 2005 yeegattira mu kibiina ki Lion Island Music Empire nga kikulemberwa omuyimbi Dr. Jose Chameleon. Eyo yatandika akola nga backup vocalist oba muyita omuyimbi aliikiriza omulala. Mu biseera ebyo radio yali yeegattiddwako omuyimbi Wizomanizo era nga bakolera mu kibiina kyekimu. Mu mwaka 2005 mwennyini tugambe nti mwe yasambiira akaggi bw'atyo mu kisaawe ky'okuyimba n'afuuka ssesso talirimu ntamu bw'olitta toolya ate bw'olireka toolye. Oluyimba Jennifer nalwo radio lwamala okulufulumya luno ne lukyaka ensi yonna era we yayongera okusimba amakanda mu kisaawe ky'okuyimba n'afuuka amaddu g'eddenge ly'ofuuwa nga bw'okombako. Mozey Radio ng'afunye obuganzi mu kisaawe ky'okuyimba atawo teyakoma ku kyakuyimba kyokka wabula yagattako n'okuyiyiza abalala ennyimba wano mu Uganda ssaako n'ebweru waayo. Kansooke nfune ku lwendo lw'amazzi nate tuli bakutandikirawo mu kitundu ekyokubiri mu bunnambiro nzija nakyo olwo nno nsooke nkuwe ku kiki kiikali nsambulira ng'omwolwa mulisa ku mmere ekyabaviirako okwawukana ne mukama waabwe mu kibiina ki Lion Island olwo bagunjeewo ekyabwe ki Good Life. Emmunye gikumire ku BBS Telefayina abakuweereza ebitali byakweyogeza ng'ow'amalibwa yasirembwa nti bw'eri bulwama nnyo ndigisongolera emmambo. Nze Jamie Radio Uganda.